Kwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo nga tukyagendera ddala mu maaso n'olugero lwaffe olwagulumayaguza era nga tukyali ku muko ogusooka okugamba nti okubonaabona si kufa. Ku mulundi guli twaleka Ziwambaza yayolekedde olugendo lw'e Kabaale era nga mukama we Kulazikulabe amwagaliza olugendo olulungi. Omuyindi mu Dubai nannyini kampuni yali mukalu ku kigambo ky'ababoyi motoka nga tayagala kusasulira bakozi babiri nsako ya ngendo mpanvu. N'olwekyo wataabangawo bintu bya kutikka oba kutikkula mu kkubo ate nga n'emmotoka Ziwambaza gye yali avuga bwe yali empya, Ziwambaza teyaweebwa boyi motoka era yagenda yekka. Ziwambaza yatereka bulungi empapula ze baali bamuwadde n'afuluma woofiisi ya Kulazikulabe ayolekere olw'e Kabaale mu Kigezi. Ziwambaza yatuula ku siteeringi n'asaza omuliro yingini n'eyira. Zimu, 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 zimu. Esuula mu giya n'ejjawo mpola. Yakwata oluguudo lwe babbulamu Ssekabaka Mukaabya lwokka n'aggukira mu kifo kye baakazaako erya yaadi. Wuuyo agguse mu luguudo olulala olulaga e Jjinja. Ye nga bwe yali talaga Jjinja yayolekera Kampala ow'amaduuka. Olukubakuba olwali lutonnyerera lweyongera okunyinyittira. Essaawa zaali za kasoba katono mu emu n'ekitundu. Amaduuka gaali gakyali maggale n'abantu mu kibuga nga baamuswaba. Ziwambaza yaweta ku luguudo lw'Entebbe wuuyo ku ssaawa ya Queen. Ono we yatandikira okulaba buli kakubo nga kawemberedde abantu abagenda mu kibuga okukakkalabya emirimu. Abakazi, abasajja, abavubuka, abalenzi n'abawala n'abaana abasoma mu masomero. Abali ku bugaali, ab'emmotoka n'ab'ebigere bonna nga bali kutemerera nga boolekedde Kampala batere batuuke gye beetaagibwa ng'obudde tebunnayita. Ziwambaza yagenda okutuuka e Kibuye mu Ndeeba wonna, e Nalukolongo n'okutuukira ddala e Nateete ng'abakozi babemberedde ku kkubo nga gy'obeera nti waliwo omuntu agenda abasagula mu maka gaabwe n'abalagira okwesimba ku luguudo. Yagenda okutuuka e Nateete ng'olukubakuba olwali luwandaggirira luwereddemu ddala olunywankoko. Ziwambaza yeesooza kuba olukubakuba olw'engeri eyo lwaseerezanga nnyo enguudo zimwasanjala era ekyo kyali kitegeeza nti yali alina kuvuga kasoobo n'obwegendereza. Ziwambaza yagenda okutuuka e Busega nga ku lunywankoko kwegasseeko Kalenge eyali atimbye olubaale nga kizibu ddala omuntu okulaba gy'alaga oba okulaba emmotoka emuva mu maaso. Mu kiseera kino Ziwambaza yali avuga kasoobo nnyo kumpi ng'alinga wa bigere nga kye yeekengera kwe kutomeregana n'emmotoka endala nga tagirabye oba okugwa ku kabenje akalala konna. Ziwambaza yajjukira nti bw'akakerera tannawulira ku mawulire. Yakunukkiriza n'anyiga eppeesa lya leediyo y'omu mmotoka n'etandika okwogera. Nga mmaliriza amawulire, bino bye bikulu ebibagabaddemu. Olukiiko lw'eggwanga olukulu lwakuggulwawo mu wiiki ejja ku Lwokubiri. Gavumenti eneezimba ekkolero ly'eddagala. America egugumbudde Russia olw'okwefubirira okukola ebyokulwanyisa binnamuzisa. Kati eno y'enteebereza y'obudde. Ku lubuubuuto lw'ennyanja Nalubaale mu mwotwalidde Masaka n'ebitundu byonna eby'obugwanjuba bwa Uganda. Ankole ne Kigezi, enkuba ejja kutonnya etuusize ddala awo nga mu biseera by'amalya g'ebyemisana. Era olunaku lwonna lujja kusiiba nga lwa kinnyikagobe. Ate yo mu buvanjuba bwa Uganda obukubakuba bujja kufuuyirira bufuuyirizi. Mu bukiikakkono bwa Uganda obudde bujja kuba bwa mukalwe nga n'akasana keememula. Kati ate muwulirize ekirango kya poliisi kino. Omusajja ow'emyaka nga 5 yatemuddwa mu kiro ekyakeesezza olwaleero mu maka ge ag'oku ssomero lya Kagirikanya ery'omu Kyondo. Poliisi esaba oyo yenna alina ky'amanyi ku kutemulwa kw'omusajja ono oba amanyi omulenzi ow'emyaka nga 17. Ziwambaza yaggyako leediyo ne yeesooza nga bw'agamba nti, "Luno olugendo nga lunaaba lwa mukoosi
eno enkuba, eno kalenge, bano bantu batemuddwa. Mu kiseera ekyo kyennyini akakolwa kaafuutuka ne kasala ekkubo nga kava ku mukono ogwa kkono ne kadda ku gwa ddyo. Ziwambaza yasibamu katono aleme kukamiza mukka musu nga bw'alowooza mu mutima gwe nti si bye bikoosi bino. Enkuba yanyinyittira n'ekyaddirira kuyiikira ddala buyiisi. Ziwambaza kati yali takyalina kyadduka wabula okugenda akasoobo ng'ow'ebigere. Yeesooza n'agamba nti kale ntuuka ddi e Kabaale n'okudda? Ye nnina bisiraani bya ngeri ki? Buli lwe ntandulula ebigere okuva ewaka enkuba n'etandika okufukumuka. Ziwambaza we yatuukira Empigi ng'essaawa zikunukkiriza mu 3 ez'okumakya. Enkuba era yali ekyatonnya kyokka ng'ekankamuseemu. Emmotoka zaali zeetawula nnyingi ku kkubo nga n'abakozi abaali batannatuuka ku mirimu gyabwe nabo bangi ku kkubo bajoogiina mu nkuba. Nga tolema kubasaasira, baabwe bwe batunuuliranga bwe basojjolimba nga n'abamu engoye bazifunyizizza zikomeeyo waggulu ng'obasaasira, kubanga okuggyako bannamukisa abalina emipiira gy'enkuba oba manvuuli, abasinga obungi baali beebikkiridde endagala n'abandi ng'ekubira awo ng'ekuba eby'omu nsiko. Ziwambaza yali kyajja amaleko okutunnumba. Ziwambaza yali kyajja amaleko akatunnumba ng'akkirira bw'ati n'alengera omulenzi mu maaso eyo gye yali alaga. Yali muvubuka muto wa myaka nga 16 oba 17. Yali atambula alaga mu maaso, eno nga bw'awubira loole ya Ziwambaza omukono eyimirire. Ziwambaza bwe yamutuukako n'asiba emmotoka. Omulenzi yali mujagujagu nnyo. Mmotoka olwayimirira bw'eti nga yagyerippye dda ku luggi, ng'amaaso bw'agasimbye Ziwambaza yamubuuza nti ssebo olagako wa? Ko Ziwambaza nti Kabaale. Omulenzi kwe kumusaba nti ssebo bw'onnyamba ontwalako. Ziwambaza yali amanyi ennaku y'ensi kwe kuddamu nti kale yingira. Omuvubuka yaggulawo n'ayingira n'atuula mu maaso ne Ziwambaza. Bwe yamala okutereera mu kifo n'aggalawo oluggi. Omulenzi yali mu mpale zino zikadumu ng'emukutte kapati era ng'omusono gw'empale z'abavubuka bwe gwali mu kiseera ekyo. Akasaati ke kaali ka ngeri ya kasweta nga ka langi ya kitakataka. Mu bigere yali asuddemu obugatto buno bulusejjera. Yenna ng'atobye atonnyolokoka, ajonjobadde ng'enkoko egudde mu mazzi. Ziwambaza yasimbula mmotoka ng'eno bw'abuuza omuvubuka nti ogenda wa? Ko omuvubuka nti simanyidde ddala wa we ŋŋenda. Ziwambaza n'addamu mu ddoboozi ery'okwewuunya nti kiki? Tomanyi gy'olaga? Omuvubuka n'addamu ng'amumuunya nti nzi, n'ebigambo ebirala Ziwambaza by'ataawulira. Ziwambaza n'addamu nti kiki? Mmotoka yali ku kasozi ng'etokota nnyo n'ebirowoozo bye nga birabankana n'atawulira bulungi. Omuvubuka n'addamu nti omulimu gunnemye. Ziwambaza n'amubuuza nti omulimu gukulemye? Ko omulenzi nti gunnemye, kanzireyo gye nnava. Ziwambaza yamubuuza nti obadde okola mulimu ki? Ko omulenzi nti gwa bwampisi, ne kammusegulire siimusobole. Ziwambaza yayongera okukemekkereza omuvubuka ng'eno bw'akyusa geya mmotoka nti ani gw'osegulira oyo gw'otaasobole? Ko omuvubuka nti mukama wange. Ziwambaza yamubuuza ekibuuzo ekirala nti kiki ekibatabudde? Nga yenna bwe yeesasabaga n'okwekkokola mukama we yaddamu nti leero nno nkugambe ki? Omusajja oli mukopi. Omusajja oli mu bakopi atwala kifo kya ku mwanjo. Sirabanga muntu wa mpisa mbi oba owefuga bbinga oyo. Ndowooza ne mukazi we kye yavaamu n'obaako nga taasobola empisa za musajja. Ziwambaza kwe kuddamu ng'amubuulirira nti nkulaba okyali muto naye osaana omanye nti ensi bw'etyo bw'eri, yeetaaga bugumiikiriza. Naffe eyo gye tukola tutudde ku nkato. Lw'otagamba nti waliyo emirembe naye tugumiikiriza, anti n'olugero lugamba nti sifugibwa afa abunga. Omulenzi yaddamu nti kyamazima ne nange ngumiikiriza ebbanga ddene okutuusa ekizimba lwe kyayabise.
Ziwambaza kwe kubuuza nti kitya. Omulenzi yaddamu nti twayombye ne tusasambuka. N'akomaawo ng'alinga atayagala kunnyonnyola kusinga awo. Ziwambaza bwe yakenga ng'omuvubuka alinga atayagala kumubuulira kisinga awo, kyeyava naye asalawo kubimma amazzi n'atayongera kumukemekkereza. Ng'ava ku kye baali boogerako yabuuza omuvubuka nti ye sinnakubuuza n'amannya go gwani? Omuvubuka nti nze yo Namagambo, ate ggwe ssebo? Toofa n'addamu nti bampita Ziwambaza. Enkuba yeeyongera okufukumuka. Ku nkuba bwe kwagattako n'okutokota kwa mmotoka nga tekikyasobokera ddala buli omu kuwulira munne by'ayogera okuggyako nga mpozzi bawogganye buwogganyi. Ekkubo nalyo lyali lyeyongedde okuseerera nga Ziwambaza tayagala kulabankanya birowoozo bye ng'avuga, si kulwa nga mmotoka agitomeza oba ng'emuwabako n'egenda mu luwonko ebbali w'oluguudo. Sinakindi okugirindiggula ennume y'ekigo, anti n'Omuganda agamba nti omugoba amagamaga yagobye eryato ku mayinja. Omugoba amagamaga yagobye eryato ku mayinja. Emimwa kyeyava agitunga ne waddawo ke bagamba akalwanya eminya, akasiriikiriro, okutuusa ng'amaze okulaba embeera y'ekkubo ng'erongoose. We baagobera mu kabuga k'e Lukaya ng'enkuba esammuse. Ziwambaza oluyala lwali lutandise okumusakata, kyeyava agamba Magambo nti nze ng'omutemampola gundi bukiika, gw'owulira otya? Bwe tugira tuyiwayo ekikopo kya kaawa, ko Magambo nti onooba onzadde buzaazi, anti n'empewo yantuuse dda ku busomyo, tolaba n'olutiko bwe lungiye? Ziwambaza yasimba loole ye emabbali w'oluguudo n'agamba Magambo nti kale jangu tugende tweyokyeyoke. Baafuluma mmotoka ne bayingira akalabo k'emmere akayitibwa kuli Kalwera. Ziwambaza yali muganiriza nnyo wa nsimbi nga talya mu bifo bya bbeeyi, wampula mu bufoofufu obutono obw'emiwendo emisaamusaamu. Newankubadde bakama be baamuwanga ensako y'emmere n'ekisulo buli we yabanga ku ngendo z'omulimu, naye nga Ziwambaza takuganya kulya kibu kya mmere kitegeerekeka, wabula alyanga bumpwankimpwanki nga caayi n'amandaazi oba amenvu. Ebyo nga byasiibirira era byasulirira okutuusa lwe yaddanga eka, era nga mu kifo ky'okusula mu kisulo ye ng'asula mu loole ye era ezo ensimbi azifisse. Weebale kubeera muwuliriza mulungi. Kati tugenze ku muko ogwokubiri ogugamba nti ebigambo byeyerula. Mu kawoteeri mwalimu abantu ba munaganwa, kyokka ng'abatono abo abaalimu okuggyako mpozzi abakozi baamu, buli omu yali yeefuniridde ku gwa kuweereza lubuto. Gwe wamma baalulaba. Olubuto kyoto, alusenyera enku yakoowa, gwe omuntu atayosa kulya. Munda mwali mu buguma bulungi. Ziwambaza ne Magambo baalaba emmeeza kwe baanaatuula. Ziwambaza n'aleka nga Magambo atudde ku katebe, ye n'agenda ku mmeeza awatundirwa ebyokulya. Ziwambaza ye kawoteeri kano yali akamanyi bulungi, anti bw'oteefaako n'odda ku katebe okulinda abaweereza bajje bakuweereze, oyinza n'okulindira essaawa ennamba nga tolabye muweereza akugamba nti woowayi. Buli muguzi ye yatuukiranga ku mmeeza n'alagira bamuwe ky'ayagala. Olwo nno omuweereza eyabeeranga awo ku mmeeza n'abimufunira, ono n'abyetwalira ku mmeeza w'anaaliira. Awo ku katebe ebbali okumpi n'omuweereza we waatuulanga obwaguuga bw'omukazi. Ono ye yakolanga gwa kukwata bukwasi ensimbi ezisasuddwa. Bunnakyalo ono ye yali mukyala nnyini kawoteeri. Ziwambaza bwe yatuuka ku mmeeza awatundirwa ebyokulya n'alagiriza ebikopo bya kaawa 2 n'amandaazi 6. Okutema n'okuzibula ng'omuweereza amutereezezza ggama za kaawa ow'amata 2 mu maaso ko n'amandaazi 6 ku ssowaani eya ppaasi ge yali asabye.
Omuweereza yamwenyaako katono n'amugamba nti byonna wamu siringi 5. Ziwambaza yaggyayo akapapula ka siringi 10 n'asasula ew'omukyala oli Namunene, ye n'amuddiza siringi 5 ezaali zisigaddeyo. Yawenya ku magambo agenda amukwatireko, naye teyeenyonyongoza wabula yamasuka bumasu singa engabi enkasukira omwambe, n'agenda ne basembeesa ebyokulya n'ebyokunywa byabwe. Kaawa yali muwoomu nnyo ng'anoze bulungi amata, ate ng'ayokya bulungi. Agamandaazi nago gaali mawoomu nnyo nga galimu n'eddekende ng'erya keeki. Magambo yeebaza Ziwambaza nti weebale nnyo munnange, ompadde amaanyi. Yali atandise okuwuliramu obuzinzi nga n'akabuguma katandise okumujjira. Ziwambaza yaddamu nga yeeyisaako nti si nnyo. Waddawo akasiriikiriro nga bombi bali kumugunya amandaazi na kunywa kaawa. Ziwambaza ye yasooka okwogera n'abuuza Magambo nti kiki ddala ekyavuddeko entabwe ekikutuusizza n'okuleka omulimu gwo? Magambo yaddamu mu ddoboozi eritali ddungi nti nakugambye nti twayombye. Teyayongerako kigambo kirala. Ziwambaza yalaba Magambo akemekkereza mukemekkereze ng'alinga atayagala kumubuulira, kwe kumugamba nti sikulinaako buvunaanyizibwa bwonna, bw'owulira nti toyagala kumbuulira sikuwaliriza. Magambo yategeera mangu akakuku akaali kaze mu mutima gwa munne yali amuyambye ennyo, bw'atyo n'alaba nti okumunyiiza kuba kugalinnya gye gava. Kyeyava agonza olulimi nti mu mazima njagala nnyo okukubuulira, kuba oba oli awo oyinza n'okunnyamba oba okunsalira ku magezi. Ziwambaza yaddamu nti aha, mbuulira. Ko Magambo nti kandukuviire ku ntono. Ndi nfunzi, kitange ne mmange banfaako, awo nga kyenje nsuumuukemu. Bakadde bange bwe baafa, kojja n'antwala mbeere ewuwe. Mu maka ga kojja saafuniramu mirembe n'akatono. Newankubadde mu maka omwo mwalimu abaana ab'ekigero kyange, naye nga buli kalimu bakatuma nze. Nze nakimanga amazzi ag'okufumba, ag'okunaaba n'ag'okwoza, okutwala embuzi ku ttale, okwera ekisiibo kyazo n'okwera oluggya, nga gyonna mirimu gyange. Leero buli kalimu n'amanya kindeke ki. Abaana b'awaka nga bo bali mu kukuba mbirigo na mbeekuulo, ne batuntuza nze ne nkirako omuddu. Bwe naweza emyaka 15 ne ŋŋamba nti lwaki sigenda ku kibuga ne mpakasa? Amaanyi gange gennyonoonera obwereere nga nkolerera ebitole by'emmere. Kyenava ngenda ku kibuga. Nagenda kibombya-mbwa. Obudde bwali tebunnalaba, ne neeseebulula mpola okuva mu nju ne nnyegera. Neekubye bbaasi ekeera ennyo, nsaze tiketi y'e Kampala. Bwe natuuka e Kampala mu kibuga namalamu mbale. Ne banzigirira nti ku ssomero lya Kagirikacha tekuggwa mirimu. Ziwambaza kwe kubuuza nti lye liruwa eryo? Simanyi ogamba Kyondo Kagirikacha College. Ku Magambo nti lyero lyennyini, n'abuulira nga ggwe. Ziwambaza kwe kumugamba nti aha, genda mu maaso. Magambo n'agamba nti ewe wali omusajja omusomesa eyampa omulimu gw'obwampisi. Ha! Naye omusajja wuuli. Ko Ziwambaza nti ki ky'otegeeza nti omusajja wuuli? Magambo n'amuddamu nti okutuntuza n'effugabbi ly'omusajja oli tobirabanga. Abadde anfugira ddala nga muddu, nga tanzikiriza kukyaza bannange oba nze okubakyalira, oba okusiguka awaka olw'ensonga endala yonna okuggyako mpozzi nga yantumye. Ziwambaza yabuuza nti nga lwaki ddala takuganya kwetaayaako? Ku Magambo nti mbu kuba ayinza okwetaaga okuntuma nga siriiwo. Ziwambaza anywa ku kaawa we n'amuddamu nti kati ekyo kye kikulesezzaayo omulimu n'osalawo n'okwamuka ekibuga? Magambo yanyeenya omutwe mu ngeri y'okugaana n'agamba nti
Ebyaguddewo ekiro bye bimpaliriza. Ziwambaza kwe kumubuuza nga bw'amwekaliriza mu mmunye nti biki ebyaguddewo. Magambo yaddamu nti bwe nali mpeebwa omulimu mukama wange yakkiriza okunsuza n'okundiisa era n'omusaala ne gungerekerwa okusinziira ku ntegeeragano eyo. Mu kusooka mukama wange yatuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwe obwo newankubadde empisa gye yampisangamu yo yali mbi nnyo nga bwe nakubuulidde. Naye emyezi gino ebiri egikomekkereddeyo mukama wange yatandika obutagula mmere bulungi. Mu wiiki nga tuyinza okumala ennaku 2 oba 3 nga sirina kenteeka ku masiga. N'ensibirira obumpwankimpwanki n'ensula amaliba. Kyokka nga ye mukama wange agenda mu birabo bya mmere n'alya. N'omwenge n'anywa. N'akomawo ng'abigiinye talina mwana, omukazi yanoba. Mu nju tubadde tusulamu bwa babiri. Ndabye omuze gukula nga n'okunyigizibwa nnyo. Jjo kwe kwevaamu nenkaanako ku by'emmere n'empisa gy'ampisaamu. Nalugulidde gye tutagulirwa. Yatulumuse n'aboggoka. N'ayogera ebyawa n'ebyawa. Talina kyatanvumye n'okunnangira. Nalabye atulumuka atyo ng'ayagala okunkinako. Anzikakkanyeeko avuma bw'asojjogola, bw'asinsimula ne ŋŋamba nti n'ayogera birungi byereere ng'ali ku muko. Nange neevaamu ne muvuma. Gwe wamma ne tucwacwalikana, ne tusasambuka, ne ntuuka ne ku mpeera yange ey'emyezi 2 gye mubanja, ne mugamba nti ginsasule nkuviire ne ku ssaawa ya leero. Yanzizeemu nga bw'akinimbuka nti kola ky'okola sijja zikuwa. Okuwulira obuwulizi ku bigambo ebyo nawulidde nga njula okwabika obusungu. Kyenavudde muviira mu lusambaggere mu kabutobuto n'agwa eri n'asambagala. Ziwambaza kwe kumubuuza nti kiki ekyaddiridde? Ko Magambo nga yenna bw'atukomeredde nti natidde nnyo ne ndowooza nti bw'anaasituka awo ajja kunzita bussi. Kyenavudde mmalamu omusulo. Ziwambaza kwe kumubuuza nti bwe wavudde waka waddukidde wa? Ko Magambo nti nagenze Kiwalazima. Sikyajjukira na kkubo lye nakutte. Naye nagenze okudda oluvannyuma lw'essaawa nga 2. Nasanze bakuntumye ensimbi awo mu luggya nga n'amataala g'omu nju gonna gaaka. Bankyeboolyaboolya omusirikale wa poliisi n'andaba n'aleekanira ggulu nti wuuyo! Teyaludde n'afubutuka ajja nkwate. Nange nalabye biri bityo ne ŋŋamba nti wano wafiira muloge. Ne nfunya kakokola tondeka nnyuma. Era omusirikale teyalabye ku kkubo lye nkutte ne mmubulako. Nasuze mu kibbaasi ekikadde awo bbaasi we zisimba. Obudde olwabadde okunyiimuulamu ne nnyegera. Naawe wonsangidde n'onnyamba. Ziwambaza kwe kumubuuza nti n'ekiki ddala ekyakuddusizza abasirikale? Ko Magambo nti naawe obuuza eby'engeri. Abasirikale nabo beesemberezebwa? Babadde bagenda kumpa kalungi ki? Kunkwata banteeke ku kabulamuliro? Magambo kwe kumuddamu nti ensonga eri mu giraasi. Mukama wange olwasituse wansi ateekwa okuba nga yawulugumizza olukomo ku poliisi. N'abasaba bankwate banzigalire olw'olusambaggere lwe namuwadde olwabuza katalu mutwale zirakumwa. Ziwambaza yatunuulira omuvubuka nga tamumala ne yeewuunya obukupyakupya bw'abavubuka b'akacyo kano. Ebigambo omuvubuka bye yali amubuulidde tebyali bitene. Oli ng'abigasegase n'abyefumitirizaako. Yabimma amazzi wabula n'abuuza omuvubuka nti oneeyongera kakaawa? Ko Magambo nti ye ssebo, neeyanziza neeyanzeege. Ziwambaza n'amugamba nti kwata siringi zino 5 genda oleete ebikopo 2 n'amandaazi 4. Magambo yasimatuka n'agenda okunona kaawa ku mmeeza gy'atundirwa. Abaguzi baali beekumiridde bangi ku mmeeza. Ekyaviramu Magambo okukandaalirira awo nga tannaweebwa bye yali ayagala. Ziwambaza yalaba eyanonye kaawa tadda. Kwe kukwata mu nsawo ya kikabuuti kye
kikabuti yali ayambadde n'ajja amawulire ge yali aguze e Kampala ku makya ng'ajja agire ng'ayisaayisaamu amaaso anti nga yakagagulira tannaba kufuna kadde gagatunulamu. Yatunula ku muko ogusooka amaaso ge gaggukira ku mutwe ogwali gusoma nti omusajja yasangiddwa afudde. Naye kwe kusoma ebyali wansi w'omutwe ogwo nti omusajja ayitibwa Elisa Ngalonsa ng'atemera mu gy'obukulu nga 55 awo ku kyalo Kyondo yasiŋŋaaniddwa mu maka ge ng'afudde. Walabika wabaddewo okulwanagana wakati w'omutemu n'omugenzi. Okulabira ku bintu by'omu maka ebyasiŋŋaaniddwa bisaasaanye n'ebimu nga byasiddwa ebirala ng'ebibajje nga bimenyeddwa, kirabika tewali bintu byabbiddwa. Abapoliisi bawenja Buseenene omuvubuka Yona Magambo aweza egy'obukulu nga 17 abadde akolera omugenzi era nga basula bombi mu nju. Nziwambaza olwamala okusoma ebyo n'azingako mangu amawulire n'agazza mu nsawo mwe yali agajje. Waayitawo akaseera mpaawe kaaga ne Magambo n'ajja nga wambagatanye n'eggama za kaawa 2 n'essuwaani y'amandaazi. Bwe yamala okubiwummuza ku mmeeza kwe kubuuza munne nti mu mawulire mulimu ebinyuma? Nziwambaza yaddamu nti temuli, kyokka ng'ebirowoozo bimuli wala. Yanguya okunywa kaawa tugende obudde buyise anti n'olugero lugamba nti kuwummula si kutuuka. Tebaalwa ne bamaliriza okunywa kaawa era ne bafuluma mu woteeri. Baayingira loole Ziwambaza n'agidda ku siteeringi era tebaalwa ne bejjawo. Enkuba yali mu kiseera kino ekeeredde ddala nga tewakyali yadde obufuuyirize era baagenda okutuuka e Masaka nga yo n'ettaka litandise okukamuka. Enjuba yali eri waggulu ng'akasana katandise okumunyeenyaamu. Mu kibuga ky'e Masaka tebaayimiriramu, baayita mbuyisi Kuutwe ne boolekera Mbalala. Olw'omukkuto omungi ne munda mu mmotoka okubanga kati mwali mu buguma okwossaako omulogo yali asuzeeko. Olwakuba Masaka enkoona Magambo n'atandika okutema ebisiki. Ziwambaza yalaba Magambo asumagira kwe kumugamba nti oba oyagala kwebaka oyinza okudda emabega mu loole, si njuzuvu nnyo. N'owungulako otumu, eriyo n'ebikutiya kw'oyinza okweganzika. Magambo yaddamu nti ndowooza kye mba nkola. Kanjira nneewejjeekako eyo. Ziwambaza yayimiriza loole, Magambo n'awalampa emabega waayo. Olwawulira ng'alinnye n'asimbula. Bwe yasimbula yavuga kafuufu asobole okuyunga obudde bwe baali boonoonye nga banywa kaawa. Ku luguudo kwaliko emmotoka ntono n'alyoka avuga mmotoka emisinde nga talina kye yeeraliikirira. Naye aba kyajja kubirya ntonde enkoona agenda okubbulukuka bw'ati ku Katunnumba gye yakuba amaaso nga ku kadenge eno. Omutima ne gumutyemuka bittwa ne gumukuba ng'ogumubuukamu. Yali alowooza nti basirikale abavunaana okuvuga ebidduka endiima. Engeri loole ye gye yali eweenyuuka ennyo yalowooza nti kasooka yeekuuma leero baali bamugombyemu obwala. Mmotoka yaabwe baali bagisimbye ebbali w'oluguudo ng'abasirikale ba poliisi 2 bagyesulubabbye baliko mu maaso waayo katono. Ziwambaza yali atuuka bw'ati awali mmotoka ya kadenge, omusirikale omu kwe kumuyimiriza. Omuko ogwokubiri awo we gukoma. Obadde muwuliriza mulungi, kati tugenda ku muko ogwokusatu ogugamba nti